Omyoka Speaker Jacob Oulanyah asunsuddwa okuddamu n'atakiikirira ab'essaza ly'e Omoro County mu Paalamenti mu disitulikiti y'e Omoro. Azawerekeddwa akaba bodaboda era ng'olumaliriza okusunsulwa ategeeza nti alina okufuba okulaba nga manifesto y'NRM ennyikizibwa. The issue of healthcare. The second issue is the issue of education. It's part of the NRM manifesto. Ne Christine Lwamwaka yayingira Paalamenti mu mwaka gwa 2017 naye asunsuddwa n'ategeeza nti alina okuddayo amalirize byatandiseeko. Ono avuganya n'omubaka omukyala ow'e Omoro. Our focus was at the end of the day they should be able to at least transform their homes from grass thatch houses to mabati houses. Abala basunsuddwa kuliko Laika Betty ayagala eky'omubaka omukyala naye omubaka Okoti Peter ngono wa DP ayagala kweddiza ekifo eky'Etoki. I'm the incumbent and of course I've been laying my ground, working for the people, and I will start from where I've ended in this term. Honestly, I had to sacrifice to come because I individually own a company in UK and it's called Newton Healthcare. So I had to make sure that the little knowledge that I have within the health and see how best we can change our health system. Owa NUP Okoth Oboko afulumiziddwa emirundi esatu olw'okuwa ebiwandiiko ebikontana. They say that some names are not correct, but they verified it before. They find it's correct in day one. Today, day two, they say not correct. Avunaanyizibwa ku by'okulonda Obong Dennis ategeeza nti ku lunaku olusooka buli kimu kitambudde bulungi. Ne minisita y'ebyensimbi Mattia Kasaija yeewandiisizza okuddamu okuvuganya ku kifo ky'omubaka owa Buyanja mu Paalamenti okusunsula kubadde ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda e Kibaale. Ategeeza nti ku mulundi guno essira waakuliteeka ku bavubuka abatalina mirimu abayitiridde obungi. Transform this place called Kibaale district into a modern district. Abala basunsuddwa kuliko Dr. Emily Kugonza ngono ye ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa Uganda Investments Authority ayagala ekifo ky'omubaka owa Buyanja East County. Batunga enkulaakulana ey'oluterekero, enkulaakulana ey'amaani. Abala kuliko Noel Besemera omubaka omukyalo ow'Ekibaale. Ensonga y'amasanyalaze ngirubasizihangiikize ati nkwenda ekisanja ekigarukawo maapu ekakolwaira nkwenda ngitaayize kembuli kyabo. Agrey Petro akulira ebyokulonda ayogedde kusunsula nga ekutambudde. Budde buli bukyaliwo okusunsula kuno twagala bakupapire abantu balina okukola pulogulaamu bwe bajjira. Bo abeesimbyewo ku ludda olwabula gavumenti Muhoima basabye ab'akakiiko k'ebyokulonda n'abakuumaddembe obutagoberera na kyekubiira mirimu gyabwe. Bamakinga sure nti mu campaign eno bwire buno tuli duly nominated. Buli baini batugamba tukukirizibwa genda mu bantu tukukirizibwa koraki batunominatingire tuli bakandidates abayijuire kandi tujja kuba ntutwala ensonga zaitu mu bantu. Nyongano okusaba electoral commission yatugamba ngu egenda kola omulimu gwayo nkusaba ekola omulimu gwayo. Ngenda kulubingira buli muntu buli kilasi yona nyihaireyo kwijanka independent habokuba akaruka primaries bakatura byakubi. Abakulira ebyokulonda mu disitulikiti y'Hoima ne Kikuube basabye abeesimbyewo okugoberera amateeka agasibawo minisitule y'ebyobulamu. Aine national ID kutugarantinga omuntu ogena voter is a registered voter. Kumanyire tuli mu environment ya virus ya COVID-19. Masirari zitazikwikirizibwa. Ye Masindi weziweredde essaawa 8 nga abantu 8 be basunsuddwa okusunsula kukoleddwa avunaanyizibwa ku byokulonda e Masindi Osinde John Paul ekitebe kya disitulikiti. Abamu ku beewandiisiza kuliko Anes Kiza ng'avuganya e Masindi Municipality, Finehas Kyotasobora avuganya ku lulwe e Bujenje ne Rogers Byabakama. Basaba tuleme kuzanya politics etali ntuufu. Ngenda kubasiimura amaziga gogona. I want to assure you that I will be your representative, I will be your voice. I want to appeal to the voters of Masindi Municipality that let us not miss this opportunity. Ne kazanyirizi Kimuli Kenneth amanyiddwa nga Pablo yeewandiisiza kuvuganya kifo kya Bunyangabo. Ntwenda tulengese okuseera abantu ba Bunyangabo abali hara abali aheru tubalete hano batandika amasomero abana baitu nabakoreke. Pablo akuvuganya ne Kasinga Lawrence ngono ye yategeezezza nti wakuyamba abalimi ebintu byabwe okugulirwa ku bbeeyi ennungi. Nja kuteekawo obutale tukole n'enguudo ennungi abantu basobole kubasangayo. Ne Kabajja Robert naye yeewandiisizza ng'essira agamba wakuliteeka kutumbula ebyobulimi. Kukozesa extension workers kwegesa abalimi baitu kurora twayongeza mu byokulya ebiturukusaruura kandi n'omutindo kandi nja kuserura n'akatale omunsi ezaheru.